wa President Museveni bino byatwagaliza ngaba NRM twataka tubimanye eggwanga liri mu buwambe eggwanga liri mu buwambe tetwebuuza abantu baffe bongera batulugunya not only that make the matter worse ne chairman waffe yennyini yabadde agenda okwebuuza ku nsonga y'obwabwe stand kijayimiridde mu programu eno bayodde muyoole ne bamukwata ne bamusiba mu kkomera. Ekintu kino twagala Madam Jennifer tetuwakanya nkola ya gavumenti wa ya KCC ffe tuli ba program ya evening market. The program ya evening market eno twamugambirawo ffe tetulina basuubuzi bali affected. Programu eno yabeerawo ku mulembe gwa Ssebaana abantu bakola bulungi nnyo nga tewali grudges ate evening market teri mu Kampala Central yokka